thank you so much okutugracing omuntu etubulamu ebintu bino ebyalaavu ebintu ebitegeke bulungi ebintu ebitaliko ba curtain raiser but little boss thank you so much era njagala obakulisayo nnyo wali mu bulango bakama baffe mwena atobera ku Facebook thank you so much sheno by the way tugikola tuginyumirwa kati gwali ebinza okulumwa omutwe nno leero style ondalamu ko Valentine era ebintu byange mubitwala serious ebigambo byenjogera engamba producer nwana ali mu control manya bachali bange tukolagana nnyo nga gyenkomeza anyways nkwebazaako ensuso bamama batata bakojja mwena babeerako okubanga mutwala naye nga olunaku lwe tunyonyeza ku mwana muwala amanyiddwa nga Aroma Music ono abadde atubuze ku maaso era abadde mu kubula kwe tufunye new bleed okitegedde of young female artist okuli mwana muwala amanyiddwa nga Ava Peace newankubadde olunaku lwayo Ava Peace banne mbanyumiza Ava Peace alabika nnono atadde obufaananyi naye ng'alina omusajja omulala emikono n'amagulu sijja mudra nitugamba Ava Peace otwagaza ki naye nkyagenda kujamba buli ebifaananyi ebyo muli ku social media Ava Peace abaddemu naani muka Valentine shoot but anyways so Aroma mujjukira nnyo biseera bya covid yawo yakuba obuyimba bunyo yali bwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Ziga Fix ono nga yali mukozi wa video nakinku akyazikola naye nga wemanyi muno muyimbi ajjawo nolanga nga alina talent noga akamumanaging so naye bafallinga out ensonga tezategerekeka bulungi we nali emakindi eyo gye bali bawangaalira olinga agamba ensonga zalimu ekibatu nti producer we oba manager we amanyiddwa nga Ziga Fix ayitiriza ottega ekibatu ng'ate omuwala sibye ebyamuleta so then she was signed under TS eyamwana mulenzi Jeff Kiwa mukulu wange then after that ebyokubeera signed under TNS ne bikomaawo n'akolayo akayimba ne mwana mulenzi Gulunedi ne bibeera nga biri awo bigootanawo ebiddako bingali on and off later on netulya okukibozi kyaveeyo side z'emunyonyo yali atandise okuba nga akozesa mbu yatandise okuba nga akozesa ebiragalalagala but I didn't believe it because I knew mwana muwala Aroma Music as a very disciplined young lady very talented very beautiful so nesibikiriza ebiboozibozi ebyo so she disappeared for some time nga abadde ali mu studio afumba so tumunoonyezaako twogereko naye ku nsonga ez'enjawulo ku basajja abali linked ku ye mbu yali afunyeyo omuvubuka ow'e Dubai atinaniko okubanga n'akomawo Uganda namugamba ave mu byokuyimba amuze mu byengoye basuubule n'amukolera n'edduuka awo mu tawuni awo ensonga zibadde nnyingi n'ebyokuyimba so tumunoonyezaako atubuulire ki ekigenda mu maaso akyayimba takyayimba yadda mu byangoye oba kati musuubuzi so ladies and gentlemen munzikirize nkutwaleko ewa Ava Peace akunnyonnyola ensonga zino ozeewulireko then tukoma tugenda kuba tugenda mu maaso namuli amangi maluya muli amangi nnyo nkyali King Smith tuli mu Lovers Rock okitegedde tuli mu nsonga za Valentine kiri bwe kiti Jeff ayamba ku bayimbi bangi that's a fact era oba okyegendereza abaana bangi abalina ennyimba nga ziri mu TNS banina balina ennyimba ziri mu TNS nga bali mu black market Karonato nga alina oluyimba oluli mu TNS naye nga we are different artists bw'ogende wa Jeff n'omukaabira n'ogamba papa nsaba kunyambako akuyambako mostly akuyambako in this way that he will help you with production okuchuzinga oluyimba olulungi bwe bityo so nze siberangako official artist wa TNS but Jeff Kiwa nyambako here and there so olaba nga ntadde oluyimba nga luli mu TNS luba luyimba lwa Jeff bw'olaba oluyimba nga teluli mu TNS luba luyimba lwange sina management I'm just hustling my way in the industry Jeff ayina ekisa n'omugamba njagala Roma asobola omugamba kuba asobola okuŋŋamba cause nga we nkugambye Jeff anyambako specifically wali ate ennyimba ezimu zenina zenata ziri mu TNS zaba yakola zataakola teziri mu TNS cause I have like 18 songs eziri mu TNS ziringa 5 so ntono yaba yanyambako okuzikola in quotes production royalties no they are my songs Caesar Jeff they are my songs yeah he's my friend anyambako here and there because we all know Jeff Kiwa musajja amanyi aludde mu industry he's very wise oba ofunye ne chance you're even lucky if at all ogenda gyali n'omugamba papa kino nakubeererawo because abakyagala ate batakikolera bangi so that's the point
Abaana abanyumira biswankanyumira. I feel like yeah, azze Tommy Scott nga acidic vocals yeah abanyumbira bulungi. I'm mentioning people abanyumbira bulungi. Acidic vocals yeah, and then ani omulala ayimba bulungi kiki kyoyisaawo. Acidic vocals kale yasooka kuba ndawo kyonoona. Mbeera ku TikTok. Most of my times mbeera ku TikTok. Kati abaana bendaba ku TikTok ne banyumira beebo ba fit girls beebo because bebali ku TikTok. No, anytime soon. Sinagamba nti guno omwaka naye bannayuganda we bampagira nina kye nninzeko kitono bwe kiti nange nga nninya. N'abo abagenda bakwogerako bye tunaatwala nti byanjwanjwa kuba bisinga ogambye si bituufu bya booda. Mwebale kumpagira mwongere okumpagira abanjogerako ebyanjwajwa ngono wabyogedde. Time will tell. Ate we didn't come to do music to play, we came to stay, so whatever it is endongeja kwogera. This is 2024 teri muzanyo. Aroma music okuva wali ate Makindye gyawangalira. Ndowooza mutegedde bulungi nnyo saagala biddamu. Ndowooza right now olw'ensonga z'obudde ate nange njagala bata ngende mu Valentine wanga nninze ali awo wansi nninze mu mmotoka ayagala kuntwala ku Valentine. So munzikirize tugendeko ko mu social media. Bwe tuva mu social media ndyoke mbate mugende mukole ki mwenjoyige Valentine ngende ku Africana ewa Little Boss ate gye ngende okukiggalira. So gwene nanjagala nsanga ku Africana oba ku Kingdom Kampala okwebyo ebifo ebiri we ngenda okubeera naye katugende mu social media